Atenge njengero okubeera best man w'embagayo. Thank you, my brother. Thank you, my brother. Thank you, my brother. Thank you. Ndowooza singa wali bamuwa ne respect yandibeera kuyimba. After some time nayitako kujja mu session emu nenyimba ennyimba zange kwanza ebyokuyimba nali bivuddeko nga ndi producer. Nenyimba ennyimba zange ng'ate sizijjukira ng'ate Azizi yazinzijukiza. Nagenda okulira ng'ate eddoboozi mwe liri. Simanyi okwajjukira ne mugambako nti ate gwe waki tokola kitoyimba. Twali tuli awo dumisudi egenda mu maaso ne misita agenda mu maaso ne wajjawo akayimba nkubira omukwano. Nasobola kulowooza oba kasuuna kuba naye situdira nti Azizi asobola okuyimba ebirimu amagezi. For sure. Naye nga it was well arranged, vocals nga zira pride. Kwe kugamba nti naate akayimba yakayimbye nze nali mwita Azion nga yampita baba Yawe. Ngeno munoonya nga Azizi yagenda Japan. Kati Azizi yagenda Japan agenda okunda myezi 3 nga sita wano. Era nze endongo nagiteeka wabbali. Okuva olwo abadde atukuba omuziki. Nga nawe nkwebaza. Gwe omu. Sijja kukola bangi gwe omu. Ku basajja bakwavuka ku myaka gyo ategera music. Abayimbi abasinga bafuuse ba superstar abaako instrument gyakuba. Yensonga lwaki mulaba abayimbi bangi ba superstar wano ng'atuuka ku show nga tasobola na kuyimba bye yarekodinga. Okifunzaako obufunza ng'ava ku biiti ng'afulatinga n'olowooza nti oba oli yarekodinga muntu mulala. Obadde inspiration ku bantu bangi. Abaana bayize okukuba ebyuma era nawulidde twakoze bandi. Sebe erinnya lya bandi bagita batya? Showtime band. Era nsanyusa okuba nga nange ndi omu ku babaddewo ku mazaalibwa go muganda wange ng'ate owangadde ku myaka gy'owezeza gy'okweyogerera. Era Mukama akuwa omukisa oyongere okubakuba emiziki paka lwolifa kuba ffe tetukaddiwa. Amina tetuyinga bazanyi ba mupiira. Papa wemba yafiira ku stage. So kyenda emyaka gyo nga 50 oba 60 ng'okyayimba. My name's Yawe. I kindly request you to follow me on my social media handles. So there's one Twitter, Instagram, tegereza nina kibuzo kimbuza omukwano kyeki ogubukabya n'abakadde oguvunamya abakanyaba teriyaguyinga okuva mbuto kirabye ku mami nga engobera dadi nga luddeyo ate ye dadi olumu ng'alwala mu mami nga vuddeyo kati emyaka bali mwana mu bufumbo balinga batemanyi. Njagala intimacy, njagala zirikubye sente zoneka munange oba ebirabo by'oleeta sente n'ebirala byonna iya naye kwekwe nettaaga kye kinyimbye omuyimba nkujjukize osanga weerabidde. Wanna hold you closer. Thank you so much, Eddy Yawe. Now ladies, okay. Bana yobugalo bwa mazike fresh start. President Uganda here in the building. Happy birthday to you. Happy
Happy birthday to you. Happy birthday, dear Azizi. Happy birthday to you. Big up, my friend Azion. Big up myself. Kali, that's a fresh kid in Ayaze. Thank you so much. You know, music, we are family, we are family, we are family. So, Azizi, happy birthday. You're going to tell us what this day means to you. How old are you? And a special something to the fans watching us. Good evening, everyone. Banange mwebale kujja. Mwakedde. Baya wenjagala okwebaza olwa speech eyo gy'okoze. Oyogedde ebintu bingi mpulira sina na bingi byakwogerako ebyo byeyogedde naye njagala otwala omuguno omukisa okwebaza olw'okubanga wampa omukisa nenzija nenkolera mu studio ku bwereere nenkola ne Pademan kayiwa mukubireko mbogalo. Akayimba kange akokubiri ke nazza kunkumbira omukwano bakayita Yawe. Nzikiriza nkwebaze ebbanga lyomaze oli wamu nange ogumidde ebizibu mukwano oli mwesigwa otubye mu mbeera embi ku munne baseka nonnimira gwo mukwano nkumye ekintu ekyo tekisangika waguma neweewayo n'ogumira embeera zange amasanyu ne gakuyitako ng'oli nange onkumye nyabo hani mwe musinga pull up DJ mwe musinga akayimba ako Yawe yampa omukisa mu studio gye bayita Dream Studio nenkakola ne mwana mulenzi Pademan kayiwa mumukubireko omugalo obw'amaanyi. Yawe kyayogedde nti singa by then abadongo bali batuwa respect okubanga tebatuzaalawo abayimbi balinga batuzaala wanyu by the way ate nga bajja ne tubakubira ebyuma nga tuwulira bafulatinga nnyo nga tubasinga kyekyasinga okumpaliriza okuyimba ne bagani naye bano abatamanyi kuba bivuga bayimba bafulatinga ni nange bisobola nentandikirawo okuyimba Mukama mulungi ne munjagala mwebale kunjagala gino emyaka gyonna. Leero ndi musanyufu nnyo okubanga nsobodde okucelebrating emyaka gyange emituufu emyaka 36. Yes. Ngifaanagana oba sigifaanana? Ndifaanagana abiri? Yes man. Ndabikira. Ya bulungi. Bandabira bulungi. Njagala. Ebyo lwaki baagala okubimanya. Njagala otwala omukisa omulala okwebaza management ya Moments Lounge batuwadde guno omukisa okusobola okutuhostinga kubanga twabadde tetwetegese kukola party bweti naye management negamba mujje tubakolere akabaga kano ne keeki ne babiteekamu ssente buli kimu kyonna namwe okubeera wano mbakubireko omugalo management ya wano eya Moments Lounge. Njagala okwebaza muganda wange Jackstar ndeko ku nyimba ez'ebbiri kuzokusinga okwagala Oxygen nkumira omukwano zezo bbiri selector zirina olwokusatu tugenda du promotinga lwimba lupya waliwo oluyimba lwange olupya lwenakoze ku mazaalibwa gange genyini baluyita happy birthday. Muli baddembe okuluweereza bye muyina monna nga bazaalibwa enkya oba leero luli lwonna zibuze ngira nyimba akacungwa kale tugira tuyimbamu akapeera bwoba omanyi oluyimba luno. Nze nkulinze n'obula mukwano gwange nga sikulaba okuva ne wandeka wano obulamu bwange tebweyagala agamba simu nenkuba onzikakanye mukwano jangu. Omusajja ono bamuyita Peter Omega is a guitarist by the way. Nze namwigiriza okuba endongo naye kati asinga okugikuba azze wano nangamba lwaki ojamingamu nga tolina gita ayagala kugireeta tugikube agikube nga bwetukuba jakola bwoba osobola okukola so kojjolaba
Kubulungi bwoliko eyo gyoyita ng'osatiza nkumu bw'obeera tonnadda obulamu wange kumira omukwano maama kukumira obubonde obwe wagala nnyo 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 omugalo gwa babalita buli luda bannange soko tukwemu akapeera babalita oyagala Happy birthday, Happy birthday, Azizi. Bye, Mukapenachi. It's a winner. It's a winner. Ain't no one thing I said, it's a winner. It's a winner. Opposite to each other. It's a winner. It's a winner. Yeah. Waneno leo tumaze kukola show tuli musimba mukadageze mwatini tomuteberako naye inshallah tumusabire nina kubaga tusizo kuzapata imasho nyingi bwazala budde bono kibatirisi Aziz birthday bro happy birthday Aziz happy birthday Aziz happy birthday Aziz happy birthday Aziz best man sina abasisi nali mu nasala kuna ulimba robo kuba kitani kama kilo hilo liko lwaso na kwegomba nekati ni mwakami kusinga wali mu nasala ngotegera nakulaba yobaya bana tuliganyo nakula kwegomba kizibu kimuje singo ngoro yenkanachi Aziz ando omuntu atukira okukola Tekinsinga okutegeera tebeera akalolo kato kati engeri gy'oli akalolo oli kakadde atonyeza eminizi ku birthday Jackster ladies and gentlemen Uganda yonna abatulaba essaawa zino bambi Uganda Aziz Azion oli guitarist asinga mu nsi yonna niro okubeera okasinga bawano sooka onfuuwe kwata maikwata nyocha ate engeri gyengenda okubeera best man w'embagayo. Thank you my brother. Thank you my brother. Thank you my brother. Thank you. Owaye mbadde naatera okugamba transport ojjamu ebala emukono siina ekonomi embi nasaba ne bampa nenjomama noziza mu kasonda n'omanja olugalo omandira ati mukubireko omugalo akasajja ako mu bumpi bwako matakisokojje naye kati mandira ati okeera otya noneepimamu n'ogamba muno mbeere festimani ugolaba twenkana nziri musajja muwangu kusinga obuwangu nakusiima kirevu egenda bikali kusaba toba okyusa nyo abakyala
By the way, Justa is my own such best man. Uganda the time you are comedy. Yambukinga. Yes. So, Orokuba to make an Haiti and Katona yatodo mwanvu asoka n'atonda ddako nze last born waba wanvu omutereka bwensinga omwaka bamulema nsogera oba MC Katsi thank you so much. I want to Eddy, please join us. We cut this cake. Eddy, Barita, please come through. All the celebrities in the building. Fresh Daddy and Fresh Kid. Eddy Yawe. Yobo sanja yobo la byobo kwali. Eddy Yawe jangu. Kuli chimu. Ayombaja ha. Omukwano gwa mulema mukulu wake jangu. Ngenda jangu. Eddy, oh my brother, our big brother. You don't know me nothing. Taila ni mama imaka na mukwano binyuma. Baso kamuchawa. Katono ba kubesi bio sasa kuti. Konako nageza kokwano mulala listen. Nageza kokwano mulala namugana nayomba. When I come to you say Agezo chika katini tule. My brother. Kwagala inja yali mugwetega. Toko kusi. Kwagala inja kuku. Abarasa bajja mutegula. Kedi CEO when you get your akazi. Okay. Just kolokolo. Fresh Daddy. Fresh Daddy. Where upon? Fresh Kid. Yo. Okay, ladies and gentlemen, but we don't say cake as this one from Azion Academy too. I'm old enough. Old enough. Okay, that's the cake. To be somebody's boss, man. Yeah, man. Baga bomba kwa hilo na byamukadde. Nona cake. Tugenda kumara. Esebo. Nyagadde kale ekulukuta ku cake. Basi bathi. Tugenda kubala ebirungi esatu. Natandikira ku zero. Tujja ku kutinda wade sali. Tugenda sali awamu. Okay, tubala baba tutakwatako. Tubala 0 satu bili. Ebu! Happy. Make a wish. Yes! Make a wish. Okay. Baby, ero lunaku lwange agengolejeyo. Amazaalibwa tubadde tugesunga tukuweera. Oli kibembi kitedibbeya omwana omuwe. Weekole by'oyagala. Omwana tulina mwera yekwe manira byoli kibebi oba nze kibebi. Happy birthday.